kati mukwefulukuta bwati laba walaba kyatalina kulaba. Ladies and gentlemen, nga jagwa ku kifaananyi ekifaananyi ne bannange tekisoboka. Andrew ayinza atya okubanga baawe ayina ekifaananyi ekireekedde okulabika nga kireeta embere yamuyitirawo gwe kirandulu kiri eno kitudde ebinnyo Andrew gwe ŋŋamba najja n'ekifaananyi. What the hell is this? Mbuuza kiki kino ssebo mukulu mbulira. I just asked. Nkubuuzizza ani ono omuyita otya? Talina kyali naye mbwaggwe kino ekifaananyi kiri wansi wa kitanda kyoyo soma mutalina kyali. If you know you want peace, wabula singa oba oyagala emirembe mu nnyumba eno bambi mbuulira ali ku kifaananyi yoani nzikakana biki. Alright, JoshK Productions nga kwotadde Lagi Films bakutuusako etandise katugitandike bulambalamba tuli ku kitundu kyaffe ekyokuna ku 5 erina obutundu 5 tuli kakuna n'owennyini we twakomye hati breaker yagumenya nga mwana muwala gwe baamenya omutima Brenda ate alumyani Andrew wana mukulu ono yakava mu motoka ng'alaga nti ke wagumenya kati nenge ke kugukwata nenguwa omuyunzi waagwo era nga ye bwana Dave ye muyunzi kati Andrew yamenya omutima gwa X naye Andrew ono ayina engeri omuntu yeekaza oba omulaba namutunulira bituntu amupimya yo kabulaza gye waleko mbuuza abalala oba okubuuza bakubuze wamanyi tayagana mubuuza storage tumumanyiire natambula agende mu gym omuwala gyagenze ate simanyi kikyali awo kyabaaki tekigende waabwe waakyo agenda ayingire akajjuze munnange. It's me boy VJ JoshK jiwe like best tuberenga tutambula mulamba nagamba like enzizamu amaanyi gwa agirabidde. Hey girl. Yes. Ku YouTube. Look, you see the way I acted like I was not seeing anything. Kati yajja ewa mukwano gwe nagamba singa olaba engeri gye mbadde neyisaamu ng'abadde tamulaba. Now, I make sure he felt not gwe nkakasizza nti nakigwako akiwulira. I know what you can do. Nkimanyi ky'osobola okukola. We're going back to our old form. Kansuubire togenda kuddayo. That's Andrew guy. Kubanga ebyo bya Andrew mwana. Least of our problems right now is in the past and it should remain. Kati engeri gy'ati nti ali mu byayi tabeereeyo. When am I going to get ready for? Kati kyembuuza embaga yadde oba ya proposinze omukulu. Tulabe bulabe. Why is your face? Gwendi kati face yo nga yeesiseemu wenjogera ku Dave. Dave? Tiki. I don't. Tumanyi bulungi. Sure. But it's not like she's even asked, isn't it? Never na kuproposinga kunsaba. I think it's too early and he's not like. Olowooza tuba tetupapyemu. Even if he does. Ni bw'aba nga ansabye. I'm ready. Mpulira nga siri redde kumufumbirwa kati. Really? Ndaba nga aba bapapye. Bano boolaba baba bapapye talina kula. Good, I could do all right. Ng'omanya nti omutima gukyali ewaani. Abatemba omugambo ewaani. Tokikola. Tokikola bestie. Tokikola. I know. You have to be fine because it's Dave or Dave. There's no room for. Omugamu nayo olina kubeera fana. Kubanga alina kuba Dave era Dave. Kiri kiguni tetukyogerako. Kiri ki Andrew. Stupid Andrew. Stupid Andrew gwe njogerako. Naye buli oba mumuvumira awulira nga tekimusanyusa. Kimanyi toyagala njogere ku Andrew oyo. Bwe bayita Andrew stupid kale oba nze atema omugambo. Naye nange ndimmo. Kutema omugambo nga bya firimu. Kati weetegereze wano. Ye Dave ekintu kye akikwasizza maanyi. Era mukazi wattu kwe kujja. Nagamba nfaananye ntya oba. Babe, you look so beautiful. Panange babe onyiridde. You sure? Oli sure nti ye.
We need to hurry. Tugende twanguwe. You mean Lindako. is what I'm wearing not too revealing? Kyogamba katete ikenyambadde sikampi nnyo. Where is perfect. Kyoyambadde kiri perfect. What do we need? Oli musofu nnyo inene ddala. Kumbe bino tebimusanyusizza. Kyamutwalirawo ebirowoozo ewaani ewa Andrew. Lumu yagula akateteyi ka kkala Josh gy'asinga okwagala. Najja ng'anyumye. Nagamba oba nyumye ntya hani. Weetooloolemu kondabe. Kati Andrew yamugamba. Thanks. Amagulu bwe buzibu. Hey bro, it's Baby amagulu go tagasanide yita bweru. sits well on me. Ndaba kanyumye. Because it happens to be a bit too short, darling. Ola. I don't want those guys looking at you and Yamububira namugamba atuyambala kampi kubanga. Sagala ba guys babeere nga ate bakutunuulira. Bakubyemu obufaananyi balabe n'ebyokulya byange gye biri. Nanga kale baby. Oba tokasiimye kangende nyambala akalala. you know, outfits like this you wear for me in the bedroom. Bambi akojja kanyambalira nga tuli mu buliri. Ne naawe baby. Ate night. Bambi pali fane. N'essaawa zino seba ayambadde akampi. Bwana Dave tafuddeeyo. I still feel like going out with you. Yamuga munaye mpulira sikyaga tugende out. Why? Linda lwaki baby? No, I just developed a headache in my Kati omutwe gwine ng'ejje gunnumyemu kaawo. it's so bad. Ate nga womanyi wengenda out ng'omutwe gunnumye. Bajjajjange bayinza obutasiima ate. Linda ko ngutwale mu ddwaliro. Awushi gunnuma nnyo. Naye nga kivudde kateeteeyi. Ayambadde akampi bagende out. Dave teyakiraba. Jukira woba okwana omukazi omuleka n'akola byayagala nga bw'ayagala omuwe bbeetu tosaawo nnyo mateeka kumbe yali nsobi eyali era kati ono I should calm down. yagamba ono akakkana How do you expect me to calm down? ng'onsuubira kukakkana ntya ssebo Refuse to fix a date for our wedding. omukulu tannaba fikisinga deeti ku mbaga yaddi Minute. lindako eddakiika Is he seeing someone else? tabanga alina omulala gw'alaba Could he be seeing? ayinza okuba nga aliwo omukazi omulala amulemesezza okusalawo embaga yaddi owaayi Well, I don't know what is delaying him. mutuufu simanyi kimulemesezza salawo naye He want to marry you. ndi sure ayagala kuwasa Before there is no other woman. Chris, how could you even say he wants to ne get? Chris oyinza otya okugamba nti nayagala kumpasa Asking for a fixed date? nga mikwano gyange bansaba deeti I don't even ey'embaga say siina nakyakubagamba omukulu aganya osalawo twewa ddi it. buli kimu weekiri neesebo omukulu aganya osalawo embaga yaddi Everything is working fine. Now you two, you have to calm down. Now namugala gwe kakkana bukakanya buli kimu kiri okay Calm down. owaaye nzikakkane Okay, you talk to him yourself. kati mbogenda kwogera naye igwe omuneegayirire nkulu taata labayo At this point, Andrew feels because I'm actually asking. simanyi Andrew aneeragirako kubanga engeri gye musaba fixing date alowooza mwegula That is what he thinks. ekyo kyalowooza My gosh. Because yabo katonda wange ow'eggulu sad that I have so many suitors. singa abadde akimanyi nti nina abasajja bangi abanjayanira abaagala bafumbirwe Asking me out is not even in any way close to the league of ng'ate n'abansaba tebali mu liigi ye kwegamba ye kakyere nnyo manage him. yandibadde ngezeekunokulwana kulabika nti oba naamugumira Guy for me. Seriously. kati gano ge malala I blame my father. mutuufu ze nenya kitange I just don't know why he seems to trust Andrew. simanyi lwaki yeesiga nnyo Andrew And I would talk to him, he can't even handle it. simanyi singa ava mu kampani kampani eyinza obutatambula bulungi Leave this. siwona bikkiriza if I fix this date myself, yamugamba obadde eti nje fikisingire Date yourself. gundi olina ebikulaba gwafikisinga They're date married to ngenda kuwasa kufumbirwa goba I see, baby, yamugamba labayo I know this is kind of strange. nkimanyi kale kyewuunyisa I can do for my friend Andrew. naye nsobola okikolera mukwano gwa Andrew I know Andrew does to listen kubanga Andrew oyo takyayagala wuliriza for him.
kati nze nsobola fixinga date sebo mbono yabasalawo date Very well. oba anywedde biki He cannot keep a lady like you for so long. mbutuufu Andrew nze nga ku kyemmanyi tesobola kulindiza gwe mukazi anyirira omusufu okuzaama bw'otyo Him. Then kale shades. yogera naye tulabe Asking you to beg him more. ate sigamba kumwegayirira Because I know my worth. kubanga nze mmanyi kyensobola oteeka ku tebo mmanyi kyagenda okufunamu nga mpasizza kati please taneegayiriza Find ladies like you. namugamba omukazi omusufu Beautiful. omugagga So you're hardworking. ate ng'oli mukozi nnyo n'akiwaanamu awo Generous. mutufu olina generous So you don't have to worry about eya noono mu generous kitegeeza muwala wa geno nedda bambi So much. besititaasa eggwanga You know what? musomesa atuhaire Julian generous kyeki mu comment section binnyonnyola awo Let me have your account number. kati ono olwamuwaanamu yamugamba oteeke wana akawunti namba y'onkuboleko amuwaanyi energy. That's what obona basiimaaga onange nfuna yano kibesiti kyempaana kiyiwekekaawo omusimbi yamuwaana nasaamu kale I just sent you 500k. You nkuweerezaayo emitwalo 5 some nice clothes. awo yambale ku ngoye ez'akabi onyirire lindako Yeah. they need $500,000. okimanye ne kumpi mirikwesi Baby, say for this generosity. kyekyo kyenjogeddeko yotu generosity In fact, ekyo nakirekedde atuhaire I will fix era munoonye komenti ye abawe ansa yakyo kinyonyolwa kitya mu Luganda this. ne mu Luzungu You are married already. gwe kyoba omanya ku Saturday y'omwezi guno oli mufumbo olwedde ku kino kyokoze So much. bw'agenda gipika omukulu asalewo deeti wakirebere ya ku Saturday eyo esembayo mu mwezi guno okategedde akantu ako naye nga besti soko giwe like ogende mu comment section oba tolina kyakuwandikayo nagambye saayo obutima tuve wano Eat with him. I thought you were excited to go. kati bambi ono Wrong in cancelling us. yamugamba nti buzibu ki okusazaamu olugendo oba toli interested Cancelled. What's wrong with that? ndusazizaamu just kiki namugamba olaba Tell me. nekombulire Really happened. ki ekituusewo mazima ddala nagamba kale labayo I wore this outfit that's nyambadde akagoye amazima gennyini akaweebuula nga nange nkiraba kaweebuula evenly. He, This guy, okay with it. Like he had nothing to say about it. omanyi gaayo okubanga talina kyakyogerako ng'alyokke nakyo What kind of a man is that? musajja n'aba kyasobola okukkiriza mukazi we ayambala enkunami agende mu bantu A ng'atambula man that sees everything I do as okay. nze sayagala kubeera na musajja alaba buli kyenkola nga kiryokke Are we now indirectly talking about Andrew? gundi kansuubire tetwogera ku Andrew That's not the point. point teri ku Andrew Yes. eri nti I want a man njagala omusajja nga yafuga that sees the wrong I do and comes omusajja alaba ensobi gye mba nkoze n'agamba wakyokoze kikyamu to everything I do and so doesn't si musajja akkiriza buli kye mba nkoze g'olaba ebyo bijja to be the man that he is. omusajja alina okuba nga ye musajja yasalawo kola kino tokikola bamaama baagala bino abategevu abamu baagala kyetwala kyova olaba beeyombekedde sirina gwe nnumba What do you really want? namubuuza naye ekituufu oyagala ki When he's now caring for a woman and an wrong thing to kwegamba afunye omusajja amufaako want to complain. amuleka akole byayagala kyokka gwe toyagala ate gwa complain Want different. nagamba kale kitwale ti ndi wanjawulo era njagala byanjawulo nze complain nze njagala musajja asalawo You've lost it completely. You know what? mutuufu okiruzi calling- naye omanyi kamukubira Hope you're not doing that. ndi kansuubire tomukubira ku lwange that's on- mukubira ku lulwo So see trouble. I'm biki bino naawe the kind of man. He's not my type. nze omusajja si kika kyange Too cool for a man for me. Bazi. I do you know. okudde eno nali ku mission kuwasakira Rita omuyaya aganye okukkiriza embaga yaddi aganye Why are you in a hurry? nagamba waayo papa ki yamubuuza papa alagawa owaayo Ross, I'm not in a hurry. kabulaza siri mu kupapa otokolabe Saying is this. labayo kyengamba Don't allow this opportunity to pass. basi toganya mukisa guno mwana kuyitako But I say this opportunity, you lose her. mukisa gugenda nze nkiraba So you will be a billionaire. okimanyi woowasa kino ekikazi ogenda kubeera biliyoni ya mwana Chief Andrew, bagenda kuyita chief Andrew CEO wa JMO mafuta did you? gwe tebikunyumira You? Is this about your selfish gundi bino biri ku gwe kyoyagala about my life? oba ku bulamu bwange soka ombulire Chris, kino
Chris, everything, you know. mwana sente tezimala byonna. So when you every time you say Byosingo yagala simanyi sente zimala byonna. everything. Kuguno omulundi sente zimala byonna. Sente kye kikulu mwana. Soko wase ekikazi tufuna amaja. Wase ekikazi. Thinking about Brenda. Yamugamba nze nno nkyalowooza ku Brenda. But I can't help it, all right? It's a feeling that I can't shake off. Bambi. That is... Yamugamba Brenda alina feelings ze atasobola kumala gesonyiwa kati. Kubanga You see that I'm a bit sluggish with coming up with a date. So listen, if I have to place both women on a scale, you know, when it has to do with character and substance, Brenda is 100. You know. besti mukyala. I know. Agambye nti singa Like- abateeka ku minzaani mu karakita Brenda. Brenda aba 10 ku kinnaakyo X But bros, if you check them, gamba kabulaza nkimanyi Brenda 10 ku kinnaakyo ne woolabamu wedding, you cannot allow naye n'embaga eriko ebisima bingi ogenda kuba ng'okikuba everything. Now your money, they won't take you this wedding kati lindako sente zo ze zaakoze n'embaga kati ate abo nabo bulemu to do. wembanga tugenda kukola embaga naye nga teriiko sente zange mwana ekyo nakyo mba mpulira nga siri musajja naye ono takiraba gobwava obumanyi oba busobola mwana This girl. And this wedding will be the last Saturday of this month. I am telling you, you don't marry and finish. ate olowooza omukulu tasazeewo embaga erina kubaawo ku Saturday y'omwezi guno mugane Okay, gundi olyokke ndyokke You okay now? gwekitwale nti ndyokke gutwanga ndyokke mutufu ng'omutwe teguli soba yakiyisaawo n'agamba embaga ejja kubaawo ku Saturday esembayo mu mwezi guno kakiba eki kati okudde wa Kiralita Kiralita ayina byanoonya wano kati Kiralita mu kunoonya nakirya mu zino drawer nga temuli kamba yi akiri eno wansi oba anoonya ki oba kayaga simanyi omanyi Kiralita yakubwamu tali kwolwo mwala wa mugagga omuyembe okunyiira kungulu mwana tegigugaana vunda munda n'olaba ekiwala nga neki muganaye kati aba yeefulukuta najja waneno piro anoonya ki kati mukwefulukuta bw'ati laba walaba ky'atalina kulaba. Ladies and gentlemen, nga jagwa ku kifaananyi ekifaananyi naye bannange tekisoboka. Andrew ayinza atya okubanga baawe ayina ekifaananyi ekireekedde okulabika nga kireeta embere yamuyitirawo gwe kirandulu kiri eno kitudde ebinnyo gwandungwe gwe ŋŋamba najja n'ekifaananyi. What the hell is this? Mbuuza kiki kino ssebo mukulu mbulira. I just asked. Kinkubuuzizza ani ono omuyita otya? She's no one. Talina kyali naye mbwaggwe kino ekifaananyi kiri wansi wa kitanda kyoyosoma mutalina kyali If you know you want peace, wabula singa oba oyagala emirembe mu nnyumba eno just answer this. bambi mbuulira ali ku kifaananyi yoani nzikakana biki I should calm down. owaye nzikakane tukana naawe Ever tell me toddamu okuŋŋamba okukakana mu nnyumba eno naye bannange Clarita. labayo Kiralita Okay. kale labayo oyo ex wange ex wansi w'eppiro She's my immediate ex. munaye ex eyakavaawo gw'olyoka oddire mu bigere bye But between us, all right? naye kyaggwa tewali kiri masekati gaffe nze naye Because it's gone. byayita And it's just you and I here, babe. kati gwe nange fe abali wano fekka No, you're the one here gwe with mukazi ali nange we're planning to get married. pulaninga kwewasa talina basalawo deeti Just stay focused. bambi gwe just beera focused lindako Andrew, mukulu taata I should stay focused. mbeere foka biki focused I should stay focused. mbeere focused taata You choose to cuddle every night with your cleaned ex. nga gwe si buli kiro Andrew, obeera n'ekinyafanyi kya ex wo yet you choose to misbehave like this.
Mbere focused. Ngoche isabote. I should be focused. Why you mbere focused tata? So call do. With this so-called stupid thing. Ngo musiru acha ina bine ebinyafa. Me hanging. Nze sebo mbere awo. It's meant to stay focused. Omalo sire okati mbere focused sebo ngo did X walk. Hold on. Linda ko tata. You know what, Andrew? Omanyichi? I am done. Nze nkumaze. Linda. Anyiza mangu apo. Trying to see if I could accommodate. Mbadde ngizeko kubira nokulaba ka obenge mbera zonna ziguminkiriza. I am done. Kati nkumaze. Kati ngenda. Ntema nobye. Kuli yasigala atudde. Besti. Omuyaya asigala atudde. Oyinza okwenobyanga bakukkuta dda. Bajja kuba pate Katonda tuuka nejjo badde ogenda. Kati yabuuza ono Chris ani ono. Been trying so hard to fix a wedding. Ekitegeeza abadde akutana n'omukazi kyekimulemesezza okola wedding. Nagambe kituufu. Ekifaananyi kyo nkiraba naye. Omuyaaye talina kyayagaza oyo ex we. Tewali. Andrew has nothing to do with her. Kati Andrew aba talina kyamwagaza. Chris. Why Chris? You will have to tell me everything. Okimanyi ogenda kuŋŋamba amazima na buli kimu kye simanyi ku mukazi ono. Interested. Kati njagala kubimanya. Speak, I'm listening. Kale mbuuza ky'oyagala nkunnyonnyole. Why? What do you want to hear? Oyagala nkugambe ki? Buli kimu. Kati olutalo lwandigwawo. Mu masekati gaba X kuba noono yakafuuka X1 wa Andrew nga yeegobye. Atolowooza kiralita teyakyalira Brenda mu makage. Anti yabuuzizza Chris n'amunnyonnyola buli kimu. It is you. Owaaye yeggwe. It is you who have been causing chaos. Ekitegeeza gwe aleese embererezi mu bufumbo bwange ate mukulu gwani. Very sure you must be wondering Kiwe weebuuza. how I got to know about you. Nakutegedde ntya ne wano w'obeera. Just so in case you want to know. Bw'oba oyagala okumanya Money is concerned. munnaye kasita obeera ne ssente buli ky'oyagala okimanya wulidde mukulu. Mu nsi eno tewali kati mukulu. Don't care to know you. Sifaayo bagwani yitawo ofulume. Genda tannamanya na kimuleese omugenyi. Sleeps and wakes up every morning and night. Yagamba ssebo omukulu wange. How would you feel? Bawa wobanga olina omusajja ng'alina ekifaananyi ky'omukazi gwe yeebakira buli likya ku ppiro ye owulira otya. Kati wuliriza nnyabo. Mpuliriza bulungi. Andrew is mine. Andrew bawange. Alone. Ate wange nzekka. So Bino ebyokuddaano ng'alina ekifaananyi kyo simanya kubibita kulowoozaako nnyo asula wansi kisula wansi wa ppiro ku buli golabigatta. just take my visit to your house as a friendly. Bambi kitwale nti nkukyaliddeko mu ngeri ey'omukwano mulungi kuba wenaako nawe kyonna ky'oli maama fuluma genda. Security to take you out. I said leave. Bambi nga sina kuyitira security fuluma tema. A house, yes. Gwe gundi onfulumya. It seems you don't even know whom you're talking. Oyinza okuba tomanya ni gweyogera naye maama. Just have it in mind, darling. Naye kimanye. Andrew bawange tajja kundekawo addire gwe kisisi gwe gundi. About that, you wouldn't be in. Bw'obanga oli sure nti Andrew tajja kulekawo wandibadde toli mu nnyumba yange please. Shush. Kati osobola otemanga pusi. Kale jjukira weeba trespass. Munzezi tegeera amateeka ayeba trespass era nannyini akugamba yita muli genda yafuluma naye yakyewuunya ate kino abadde takimanyi yayitira Monica mukwano gwe namazima ekyo kati lwaki okikiriza okuyingira wano So much rubbish and nonsense. najja okwogera kasaasiro ajjudde The gods, the energy to come into my house. wabula alina n'obuvumu sebo najja mu nnyumba yange musimanyi neesonyiwa Andrew lindako So condescending and rude. ase mukambwe biti The reason she came here. lindako yensonga emuleese I knew that was the reason I would have. bannange singa mbadde nkitegedde nti yensonga emuleese Sense. nandi muwutudde nze For that Andrew guy. lindako ebyo ebya Andrew That to sleeping on them. bw'abanga yeebakira ebifaananyi ebyo How to even come here to drop najja naleeta katemba oyo people in paradise. Baby girl, they're fighting because of you. okimanyi bakulwanira sifaayo Don't care. And I nze sifaayo baba babiki put a leash on his dog. Do that. wabula nina omukubira mugamba akakanye kikazi kye
okimanyi osobola okukola move gwe besti mukyala osobola okukola move ng'olowooza olumba x we kumbe otegeeza x we nti baawo akwagala omukulu yajja kati oba kyekimuleese wa Brenda yajja wetegereze wano Brenda yafuluma akyanyirira nga luli n'okukirawo kati yeefaako nnyo amugamba waayi ayi akimye eki daba omusiru You forgot your toothbrush. munaye weerabira akasenya keewange You might need it, so I decided to bring it. kati nendowooza ti okeetaaga kwanzi kankaleete lindako You came all the way ovudde ewuwo ssebo to mine. mpaka ewange kundeetera kasenya kano That is not what more than akasenya akatagula yadde ebitaano e Nigeria wano kalwasa kendeese ways. Thank gamba bulwa bikolwa likutwalisa ekissiwa akasenya ke yakuleka ewuwo kiwulira okwekazza yamuga nkaliko kampadde oyitemu ssebo mukulu Yes. Your toothbrush. akasenya akaako talina kyakwogera I'm going to leave now. okimanyi ngenda kati weebale kuleeta kasenya ndowooza kati ogende kyetegeeza I'm going. ndi mu kugenda genda oba yagaba bamugambe ki olaba Yeah, that's it. ako akasenya ako kange webale kazza kati oyitemu bakukosigaze wa exiwo wabanga ddala tenagenda okimutwalire kwata akasenya ka ex katwale omugambi badde kuleetedde kasenya ako nosensi okudda eri bano yagakaaba tolaba nti abadde ajeeyita kiralita I don't know what I have done. gwe ne woba ne sente ezenkana ki laavu giraba edduka Then because in tanti kiralita alina zonna so n'akaabira mukwano gwa Andrew omuganda mazima ddala oba nakola ki I don't deserve this. mutuufu kino si kigwana Don't. Andrew talina kukinkola Andrew See, I don't really understand. emugamba naye nkitegeera embeera gy'oyitamu naye nga woomanyi Yeah, I think because there is no man. mutuufu nze ndowooza Andrew aba alinga omuloge Thank you. kuba teri musajja asobola kulekawo omukazi mubalagavu nga gwe omukazi omugagga omukazi omukozi omukazi omutegeevu I'll put it in the space and we come back and ate olowooza gundi Chris tazeemu mizeegye Chris tazeemu emizeegye egy'okwanirira naye munaayi mulimu ekikazi n'ogamba ex wange singa akinyambako Chris ngaddamu ku comfortinga kiralita munange guli ogusajja gubi ndowooza ne wetwenywegera wano kuba kati munange obeere mugumu kumbe bino babikola n'omusajja ayingide Andrew asanga Chris mukwano gwa ine mukazi we kiralita kale babadde bali mu kwekyanga ne kale katukkiriza omukazi yamanyirawo gyonye ne yeetola gwe gundi ogambye eki munaye kyolowooza si bwe oyasama kyomanyi kyendowooza gwe mbwa gwe Chris, ne Chris in my own house. mu nyumba eyange You do this? gwe nokola kino kyali wange You tell me. oŋŋamba How do you? what I- omanyi ki kyendowooza mbu kyendowooza si kyekyo mukubi wampi omujjukira missing baby boy baby blood kyolowooza si bwe kiri naye omanyi mbwa gwe ebinnyo nze kugambye ekyo omadde nkisu Chris yayitamu ate gwe Always. mbwa gwe bulijjo kyembadde nkusuubiriza kituufu ayayaya yamutunuulira nagamba naye omanyi noxi wallahi noxi leero nedda saba omuka tutandikirawo ekitundu ekyokutaano yes aga tugenda kubeera nga tandikirawo ekitundu ekigenda okubeera ekyokutaano tumanye biki ebyaddirira biki ebyatuukawo tiimu kiralita tiimu Brenda tiimu it's me boy VJ JoshK Salongo, a video of value, the value created by both you and me, your own hands-made celebration. I love you, my besties. See you in the next part.